kakati aba bavubuka abalumba ekitebe kya Nuupu babadde mu nkuuka ne bakola effujjo. Yes, they are facilitated by the state. They are facilitated by the state. You don't have evidence. And I have evidence that the state disclaimer ebigambo byonna byenjogera byange nga Lutamaguzi. But the state cannot facilitate gangs. No. These are gangs of hooligans abakola buli kikacha. You want to say thugs. We don't have a state? We don't have a state. We do. We have it. Kati ezo ganga zikola zitye fujjo. Ng'osobola okugenda eri mu kyalo n'oteebereza nti ono Maseeka muyeekera nga takwatanga na ku mundu n'omuwamba. N'omutwala mu kkomera nga talina muyamba. N'obeera ne Maseeka omugundi nga ye ajja eri ng'atuuziza abasiraamu banne. Singa Museveni bw'alivaawo mulikaaba naye nga tasobola kuweeyo statement lwaki abasiraamu bajjudde makomera. Nengo Maseeko yasobola okubeera n'aleeta bi statement kuba ali wali mukulya alindirira obukunkumuko omukulu bw'asuula wali. Kakati nkugambye ruuni zino zonna z'olaba the state knows them. The state knows them and it facilitates them under the doctrine of divide and rule. Ye doctrine y'omusiko tubagabanye tubafuge. Balumba eddwaliro ne bakola effujjo. Walabawo ki ekibakolebwako? Ne balumba ekitebe kyammwe ne bakola effujjo. Ate njagala kwebaza abavubuka ab'oku kitebe ekyo eky'NUP ababeerawo. Ffe tuli bakulembeze tujjayo bujji mu kaseera ne tubeebaza olwa discipline because state bweba noonya banoonyeza engeri gye baggala ekitebe ekyo ekyabalemye. Kati basindika bano tumwa provoking then mutandike effujjo tukigalewo. But these younger boys of NUP are disciplined. Era kye twagala okuba. Kati ebyo ebivubukavubuka byolaba nobody yabirinako ng'aweddemu essuubi. These gangs? Yes, ebyo bigangs. So bote yabirinako ng'aweddemu essuubi. Nga boolaba no baweddemu essuubi. Bwe batunula emabega eggwanga lyonna balyonoonye n'abantu beebwabwe babatya n'ebisiikirize babatya kati gauliza obote naye yabikuleetingawo baabiyitanga youth wingers. Youth wingers nga aweddemu essuubi nga gaabwe n'abiteekawo bino ebibatiibwa honorable. These gangs are feared. You need to be very careful. Kati gwe nkugambye toseka. Well, after NUP whom will they attack? You are the next target after NUP. No, nabalabika balumbe gambye you are happy. No, I'm not. Twabadde munkuuka yabadde kibiina ky'NUP kyabadde kitebe ky'NUP. Kati singa batomedde kabaka. Singa batomedde kabaka ku nkuuka ebyo ebibinja ebyo singa byatomedde kabaka, what would you say? Kwanga tusobola kungamba bana abasijja balina enkola gye bakoze nti balese batabudde buli kimu bakuliyetinga obubinja bingi obwo bakola they are state created and sponsored and security knows them. They know they are leaders. Why can't they apprehend them? Why would security do that? No, ati kati nkugambye buli regime bwebeeranga esiibula nga ebeeranga baana ba S4 wali obaddeko mu S4 abaana ba S4 basibula bawandiika ku bisenge. Never forget the great nomubuuza nti kati zingane bano bawandiikanga ku nebisiriisa kuno kwonna kuba kimanyi kiyetakola ki radda naye nga basobola omugamba mbwatiifu wano nga tulewo HSC nga eri gyowasaba ogende tebakuwadde oba noolagawa. Kakati na bano bakulyetinzewo effujjo mbagala tugende mu kulonda ng'eggwanga liri mu anake mbutulowooze mbu Museveni is the alpha and omega ng'ewalabye abamu batandise okulowooza nti Museveni bw'aba taliiwo Uganda ekoma mbu buli kimu kikoma mbu amazzi gaba tegakyalabika omusana guba tekukyazeemu kwaka emmere yonna mbwe evunda mu nnimiro ebbanka zonna ne zikoma. That's how these old men naddala bano boolaba abamwetoolodde abanyaguludde eggwanga yalina vision. Anti kati bw'oba olina vision erina okuba ne positive impact. Do you doubt his vision? No, everyone has a vision. That's why NRM ate gwe nawe olina vision. Bakugamba olina vision.
olina vision 2021 and beyond. Nawe olina vision ze tukuwa emmere waka nawe okola vision. Radio 4 ensusuze muliza mulungi we bali kwekumira ku UG Updates TV era ng'okola kyamaanyi nnyo gwagala tweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kubosola bulungi nnyo otufollowinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbategeeza nti no mbaagala nnyo mwena abali emitala w'amayanja mwe bali kwekumira ku UG Updates TV mweraba.